Kale, my name is always Waswa Emmanuel. Mberawo kubanga nkutuusaako ensonga zino. YouTube channel kwensinzira ye Waswa Emma YouTube channel. Kwe tubeera nabagamba nti emboozi zino zibatuusaako mu mbeera ey'okubeera nti zibabeera mu audios zisaako ne mu videos kubanga bangi mwalabise nti ensonga za audio mwazaaniriza bulungi ne muŋŋamba nti Emma ng'olina eddoboozi eriweweera okubanga owulirako. Munnange eddoboozi lino ndyebaliza Katonda okubanga yalimpa nammwe abawagizi bange okubanga munteekamu essuubi n'ensobola okubanga ate mbaweereza ebintu ebisaana okubanga mubiwulizako. So n'ekyo mikono gyaffe teweewuunya ng'okedde n'ompulira amaloboozi amaseeneekerevu gano g'owulirako ate n'emifaananyi n'oba ng'ondaba kubanga YouTube channel eno tubigezaako kubanga tukeetalingira ku buli muntu yenna asinzira gy'asinzira n'oba ng'otuuliza. Subscribinga emboozi girabo ogimaleyo, hitting a notification button buli kamu obe ng'okafuna ate ogambe munno nti Emma Waswa Emma yadde eno yewali ebiteredde ebiri ku mulamwa ebisigadde bali ku byabwe. Kaakati waayo tutandikira twagala tutandikire ku mukyala amanyikiddwa nga Jennifer Full Figure gwe muyita Jennifer Nakanguubi. Kawungezi kano mbadde mpita ayitaawo ku mukutu gwa Nikaati Samuel ne nnengera ng'ali mu kuleekaanira abantu bw'atuleekaanira bw'atugamba nga gavumenti eno bw'agikyaye bw'atuleekaanira bw'atugamba nga abakulu abakulembera NRM bwe bali abantu ababi ne neewuunya nti ate abali bajjajjaabe lwaki tebakyamufaako. Alina akagambo kayogedde akanyumbidde nti jjajja Nalweyiso ne bw'okuba ku ssimu takyagikwata. Maama Nakyobo bakati ye yaddawa ne ŋŋamba alhamdulillah weewaawo munnange Allah teerabira baddu be. Munnange omukyalo ono Jennifer Full Figure bwe twogera essaawa zino ensonga zongedde okubanga zirabika zimutabukira. Ekisooka kya bina ffenna tuli mu muggalo twali tumanyi nti bwenge gye bali ba presidential advisor baabawa emirimu era nga bali appointed nambalo baagabawa nga tumanyi nti bo munnange okubeera advisor w'eggwanga lino obeera omukulu omutuukirako ddala. Naye munnange olw'okuba nti omukulu abeera bize alinako bahandlers byabakwasa. Banono kwe kuli bajjajja Nalweyiso nga bw'abayita. Bw'owulira ku mannya nga Nalweyiso n'owulira ku mukyala Nakyobe wona erinnya eryokusatu awo bagali amannya ga bakyala basatu abadefining ensonga mu ggwanga lino by the way mu ngeri y'ekisaagirize. Naye muganda wange n'omukyala Nakalema ensonga bazitaputa n'okkiriza. Banono munnange Jennifer abadde nga bayita bajjajjaabe bamaama be, maama Nakyobe, maama Nakalema, jjajja Nalweyiso ne ŋŋamba wafuuka ddi muzzukulu waabwe. Naye munnange olw'okuba nti batuna obbawa ekitiibwa abadde nga bibayita bino bibadde nga birungi emabega nga ssente azifuna. Jjukira twali mu biseera bya campaign buli kimu ne bakibawa. Banono baali employed okubanga bakolera NRM government okusobola okuba nga bagituusa ku buwanguzi era nga munnange obuwanguzi abakulu bano baabutuukako. Olw'okumala obutuukako ensonga zaatabuka. Bano boolaba be ba employinga teyali Full Figure yekka, yali Full Figure, kwaliko Ashbaga Kato, kwaliko Jjajja Ichuli mwe gwe muyita Isima, kwaliko Dr. Tiamale, Tobias Kafeero, kwaliko kati ne kwegattako n'abalala Big Eye, Catherine Kusaasira, ne kwegattako King Michael n'abasigadde. Munange bano baagenda of course bafuna akasente era akasente abamu baakafuna n'obulamu bwa Full Figure bwakyuka buli kintu kiba nga kirungi. Ne tulowooza nti bo baakimala bali ku side eri. Naye beerabira olugero lw'Abaganda olugamba nti okubuuka n'enzige, enzige tebuuka naki na nseenene. Beerabira nti bo nzige ziri nseenene okutula n'abalangira tekikufuula mulangira. Bwe twogera essaawa zino ayaayaana agamba ayagala kuva mu NRM olw'ensonga nti tebabafuddeeko, tebarespondize ku mulanga gwabwe, babatute for granted, tebakyakwata masimu gaabwe, tebakyarespondiga ku nsonga zaabwe. Guno nno si gwe gusoose Jennifer Full Figure okuvayo n'atuleekaanira n'atugamba nti agenda kuva mu kibiina kya NRM olw'ensonga nti tebakyakwatibwako. Azze nga atugamba nti abakulu baboola nnyo basosola kasaba bamala okugusa ensonga zaabwe ne beesonyiwa buli kimu ekyaddako. Ekibuuzo kyali kiri nti nze njagala obuuza bano abantu, omusajja wamala bakwesa mu campaigns ze yali abaagaza ki ekirala? Cabinet ministry gy'alonda okutandika okufuga eggwanga Full Figure alina mulimu ki? Ashbaga Kato wa wayinza okukola yali abaagaza ki mulowooza? Awo nno ne baliza omukulu Jjajja Ichuli Isima ye yamanya nti kaali kacuba kaali kaseera ka sizoni n'akuba ekikopo kye bw'amala okukikuba n'akiggusa era olwavaawo n'agenda mu bizinesi ze endala n'afuuka omusiizi wa langi n'atenga projects n'amanya walina okukwata ssente. Bano balowooza nti bajja kusinga basabiriza mu kitavu ky'eggwanga ne beerabira nti COVID yali agenda kweyongera, gavumenti etuuka ekiseera nga tekyalina ssente za kugumala gagabira buli muntu. Secondly bali bayeekera bamanya ekyokkola bwe bamala okuba nga balwana entalo zaabwe they use and rubbish off akukozesa nga toilet paper n'amala n'akudampinga. Ekyo bano abakulu baakyerabira. Kati we twogerera Full Figure ali awo alowooza akyali relevant mu gavumenti eno wabula tamanyi nti omugaso gwe n'omulimu gwe gwaggwawo.
kati ali awayaya na buyayanyi bwabonaabona bwayita gundi ogenda okubuuza ensonga nga nnya nti bannange Jennifer Full-Figure akabira sente zaffe bazimuwe akola mulimu ki bamugamba okwadvisinga ali mu kwadvisinga baani wowe yali agenza okwadvisinga nga tolaba nawo kinsonga n'emu kati n'olwekyo ne badda ku TV ne batuleekaanira bw'obuuza Jennifer nti omusala gwaffe bagenda muwa gwaki togulabako emirimu gye yali akola ng'okuyimba yagisuulawo n'afuuka commentator n'afuuka analyst ku buli nsonga bw'omusanga mu z'ebyobufuzi bw'omusanga mu z'ebyobulamu bw'omusanga mu z'abayimbi yakomentinga ku badabadaba n'omusanga buli wamu n'atuuka essanga nga afuuse public nuisance abantu bayeekera bakozesa ne bakudampinga basigala bakulaba enkya n'eggulo n'olwekyo omukulu ono nze musaasidde nnyo kubanga yandibadde adda ku ground n'amanya watuufu wawe yatandikira jjukira gye yali yafuutuka eri ku side y'abannaffe aba opposition nabo baali bamuvaamu dda people power yamuleeta yagyefuulira agivuma ntwali luno bw'ogenda n'ogoberera bano bonna embeera gye balimu si ennungi eri awo lwaki kugamba nti si nnungi ekisooka kya byonna Full-Figure omulaba kati aleekaana Big Eye yeebuzaabuza mu kukola Big Eye Foundation Lakwai yasirika mukko King Michael Simanji yadda Jaja Ichuli yasalawo kubanga afuuka blogger n'agenda ku TV neri Alisco he's earning a living to make sure that he can survive ani omulala Kibaga Kato oyo yene ku social media yali avuddeko nga yana buyayanyi okitegedde Tobias Kafeero yaze gomuyita Dr. Tiamale yatandise kuvuma abaali bakama be oba abaali banne be yakolanga nabo wetwogera kati yagwata kyenakyeza gamba nsi kati awe tutuuse so ogenda okwetegereza nga bano mission yabaleetebwa bagikola neggwa tekikyane kitubaagaza mu setup y'emyaka 5 wabula kati batulemeddemu balowooza nti basobola osigala nga banyonyonta omusajja kubanga beerabire nti bakyalina mugaso mu program ezigenda okuddako kale nno ensonga bweso bitongedde okuba nga tubasaasira Jennifer Full-Figure ne badoddayo ku Salama Road n'otunda mu kaduukaako ne bwankubadde nawulirako mbu ate abayaye baali bakabba ennaku ezo so n'olwekyo okuddayo ku TV ne muleekana kyongera okunyiza abasajja bano bajja kukwata bukwaso olunaku lumu bakuseeko emisango ogenda okumaliriza ng'ate ogenze kitalya oba eruzira otherwise bandibadde obeesonyiwa ntandika kulaba nga balabe ebyowoozaawoza mbu gwe wazaala Museveni simanya Museveni wamuzaala byaggwa oli Museveni yava gye yava najja nateka okuba nga atufuga wazaala Museveni wano omuto tonna kyotugamba so n'olwekyo omukulu bw'atyo bw'ali Jennifer Full-Figure nze nkuwa obulabuwabuzi noonya weekwata otherwise biyinza okubeera ebizibu nze wasomano